Oyo sinnamulaba. Amalayo Ebiye byonna byayagala. Banga bwoba oli muntu buli kaseera ofunawo kyoyagala. Buli kaseera ofunawo kyoyagala. Ate omulala ava ne mu nsi nga kyayagala takifunye. Naye bwebaza Katonda kyaba akuwadde noba nti kye nali njagala bw'atuukirizaako bw'oba wali oyagala 5 n'atuukirizaako 3 ng'oyisa mu maaso. Gamba alhamdulillah. Ali waka bali batya singa. Bote balina buzibu balungi. Ate omutabani Vincent Segawa. Lwaki muyita omutabani? Wagamba mutabani. Abatabani nze abayimbi abasinga obungi batabani bange ate era bawala bange. Mutandi wa music industry. Mu ngeri eyo. Eyo mukyala mwabimaliriza. Byakakalo byembuuze biwanvu. Eggwagwe baleeta ku mmeeza wali naye gwatubulira nti mulonze n'okulonda. Ne bandeeta ku mmeeza. Nze mutabani wange bwangamba nti jangu mperekereko wano. Sina problemu nakyo. Banga naawe bw'oba otuusizza osobola okungamba senga munange jangu mperekereko. Ngenda. Naye simanya biddako. Binaddako byomba sibimanyi. Onoofumbayo toofumbeyo. Baze ebigambo byange mbyogedde ne mbimalayo. Nkuga nti omukazi agumira buli kimu kyonna kye bakizze. Omukazi tanobaanoba. Kakati gwe nesanga bwesanze ng'onobye. Omukazi anoba nekikuyitirako nga Rema mala novaayo n'otandika obulamu. Lwaki ye mwagala nnyo buli kaseera obubanga mwogera ku mukazi wa Katonda? Si ye yasooka. Ate si yagenda okukoma. Abantu bonna bakyaleeta era abantu bonna bakyakyayibwa ate abantu bonna bakyakyawa abantu bonna bakyawasa abantu bonna bakyayanjula. Ye wamuwa obubaka singa ani Rema okumuwa obubaka butya? Okumusibirira entanda agenda mu bufumbo. Entanda siye nali seetaagisa kubanga oli maama wange abanzaala balugave n'olwekyo nali siina. Maama yali andagabula zitaata. Wakulaze naye gogenda naye ng'omwana. Kitegedde senga. Oyinza okigana. Tosobola wabula maama. Shija. Ndeka. Maama gwagamba nti ono gogenda naye abataata. Ngenda naye. Oba musezera ng'okkiriza. Ate munnange tulabira eyo nga munnange taata musezi. Nangamba mwana wange bino biganye. Ne mugati tumuvinge nti ddala. Namweyongerayo. Okitegera. Tandikira awo. Senga Anet Nandujja. Nga tannafuuka senga. Kasenga. Ne bw'oto tekako Anet. Ne bw'oto tekako senga. Naye Nandujja omubwati. Ekikola kyagwa. Ekitegeera. Tebiringa ya music industry nga manya gafaanagana. Ebyange. N'erinnya sisobola na kukyusa mbu ate lino lya music ate lino lyaki. Lyeryo. Tujja nakwongerako lya mwami. Lyaki. Tubawulira abaliyo n'abako n'erinnya ly'omwami n'ayongera ku mannya ge. Kyewali kizibu bw'obanga Katonda bw'atyo bw'akireese. Nze owange Katonda mugamba kyaba aleese kyekyo kubanga musaba byenjagala. Oluusi ye n'agamba kankukyusizeemu wano ate sinza gaana. Wabula ebiseera ebisinga neebaza bwebaza. Nti kale Mukama oba kyoleese kale. Kibanga kinyigiriza ne mugana naye munnange wali nkyusirizaamu wano wonga wazibu bulala. Senga oli mukaka ayika ku Sande togwa church. Kyekyo kyennyini kyoyogedde. Ate kati ng'ambaani yansingira. Anti abamu tebakyagala kusaba. Agamba nze gwensabira wonna Katonda aba awulira. Sirimu abo. Okuggyako nga ddala biganye. Era ne muga nti munnaye leero biganye. Okugenda ku church. Yogenda ku church biganye because of this. Nkita. Kitegeera. Okitidde? Tokitya. Tandika ntya leero. Ntimanyi ntandika nga bontandika. Senga Anet Nandujja. Omubwati yeka gwe tuyina. Okitegeera. Omuzaana wa Kabaka Emmengo. Tubadde tusaba kumanya. Senga yaani. Senga era ye Nandujja azaalibwa omukyala Joyce Nabatanzi era azaalibwa omwami Isirayiri Jagwe abasimanyi ng'omanyi n'ebyo beddira
ogena nasho shitu nyonyola ya zari zo bamanyi naye alabatabanyi ababala babo tebamanyi bintu senga nkulina tujana jo jitegeera okay kale bwentyo nti nzalibwa Gumba mama ne taata bonna Gumba kanoni awo je tujja naawo kuzza osanga kanoni awo naye nga nakulira nnyo Masaka kati nemba nga nina endowooza ebitundu 2 byofa otukamu banga nazaalibwa Gumba naye nasinga kukulira Masaka ate ojja otya Masaka maama wange gye yali afumbiddwa gye yazaala bato bange eno gye wakulire wa maama wo gye yazaala bato Masaka Masaka oli mwana wakumeka ndi first ba first nga batera kubeera stubborn senga ng'oli mukkaka batera kubeera ba stubborn oli omukazi baali bamukolerako stubborn kireke naawe yali mu buzibu nnyo nga mukubi nga mukambwe byonna byali mukuye byonna byali kuye kyekyali ekikula kye nga mukambwe bukambwe yali mukambwe mukazi wattu omukazi oyo kyendi n'olwaleero alabika yakinkolera olwokula okulira Masaka nkulira Masaka ewa mami nakulira Masaka ku kyalo mu Kibinge manyiyo nkiwulidde kati nenja kitegeera tufaayo senga asa nkitegedde zedo senga akulidde Kampala naye nno munange mbabuulire mulambule ku nsi ate tunafa bate okufa sinnakireeta nnyo ate tunakola atya ate tunaba tukyalina obudde ngamba tumanyi wetaaga okusooka okumanya ensi yo then nomanya endala tetwagala nnyo ziri ez'ebweru kwata sente nedda mukwano sooka oyagale eyiyo sooka olambule eyiyo ogimanyi omanye nti Masaka dawa era ndowooza mu kitone kyange Katonda kye yampa ekyokuyimba ekyokuzina byonna ekyokuzannya banga byonna mbikola okuyimba okuzannya okuyiiya okuzina kuwandiika kigamba byonna yakuwa bingi byonna lwaki byonna yabiwa gwe muntu nange munange simanyi kisa kye kwegamba kyali kisa kisa n'ebitone wenna bingi byakusobozesa okusoma n'omala kubisa ebisinga ffe abantu babeera n'ebitone tetwagalira ddala nsoma kugamba nsomera kinga nedda oyinza okuba nga oyagala naye nga tosobodde ndowooza background ogiwulidde tonnayogera ku byansoma nedda ebyensoma era siyagala nnyo kubikwatako nnyo because saasoma wakoma mukirinaaji mu secondary myaka mwakomanga mu kireke nkireke senga senga noyinza okuddawo nga nakoma mu secondary ng'etandika senior 1 kati awo gamba nti kireke era oba otambuddeko n'olwekyo nti abamu mwakola bulungi mama ne taata nga bali wamu naye ffe abakula nga tuli banjawulo kizibu nnyo ate bw'obangako ne taata wo n'akufaako weebazanga nnyo Katonda ate era n'omusajja oyo omuwanga ekisinga kubanga abasajja abasinga Mukama Katonda yabakola nga bo balina omundowoozo mulimu gumu kuzaala samalo zalanga ebisigadde abirekera mukyala samalo okuwasa omukyala nazaala bisigadde si bikulu alinda graduation ayambale ekkooti atule mu maaso agambe ye taata bagana omwogerako anyiige naye era nze neebaza nnyo abaami abafa ku baana ng'olaba omwami afaayo ku baana be naye abaami abasinga obungi babala namba olinaganye n'abaana 5 naye tekuli balabirira naye nga 5 ago n'ogakuŋŋanya obukuŋŋanya gonna ne gatuula kizibu
era bwe baboogera family planning bagiplaningira ffe bakazi so si basajja eddiini y'obusiraamu tekkiriza family planning era omusajja n'akimanya kati tolaba nekyo nti eddiini y'obusiraamu tekkiriza ki family planning naye ekkiriza awo butalabirira baana ebakkiriza okuwasa abakazi abasukka mu bana kyegamba ekkiriza obutalabirira baana kubanga nze mpulira eddiini y'obusiraamu egamba nga bwe mpulira nti wasa abakazi b'osobola okukola ki okulabirira okulabirira naye ate teriimu nti zaala abaana b'osobola okukola ki okulabirira basajja bajja kukukyawa nedda tebankyawa gamba oyogera mbogerera bulungi wamma kubanga yensonga lwaki nasose neŋŋamba tineebaza nnyo abaami abo abasobola okulabirira abaana baabwe n'abakyala baabwe naye abakyala bwoba obasemberedde kuba nze mbeera nnyo mubakyala buli gwosemberera ali ku cuppa nga gituddeko ati ate nga erimu amazzi agookya oba ali ku sigiri nga nkume naye batono nnyo oli agamba nti nze ndi mu bufumbo bwange neeyagala mwami tampisa bubi ate nno bye baagala si bingi abakyala bobula baagala biki motoka no te motoka bameka baagala mbaga nedda gwe bwoba obala embaga tezikyalimu makulu kubanga oli ayinza n'okukuwasa embaga next day nagamba nti twawukanye ekyo nno kiri ku sayidi zombi mwe abaana baffe mwagala nnyo embaga abawala alema mujje mukamwako senga ale mujjeemu kati mwagala nnyo embaga just bankube kadaali tulumye ku bantu b'okukyalo ne bwenvaayo tewali ki tewali buzibu banzigyeko ekidibo banga bangi mbeera mubagole mbeera mu mbaga naye nga nga nti munange omugole gwe mwakolera egindi bayawukana omugole gwe mwakolera egindi bayawukana munange ng'ensonga ziba zezimu bazaawukana zawukana tiziyinza kubeera zezimu omulala baawukana nga n'ebimututte tebimuli kuggwe neekuye ebibamu ebirisi kunze naye nga era bw'otunulatunula ennyo kakati nga ggwe naalikubuuziza nti mubulamu bwo wandiyagadde ki mbaga si nsukawaawo nsukaawo senga mbaga sooka okitereeze bulungi nti nandyagadde obufumbo nedda byawukana waliyo obufumbo oba neetutte waliyo n'obufumbo bw'embaga nga tumutadde ku level senga nno size zekka nedda kituufu okwagala embaga naye nze njagala nnyo ng'embaga eyo ogyagala ng'omanyi nti ne byonna ne binaabiramu alisi ojagumirako ebimu nti nze abawala mbagamba nti bw'oba oyagala ebintu byo 5 oba 6 mukaaga bw'ofunako 3 era nga webaza Katonda ku 5 ate bw'aba kuwaddeko 3 ekyo kiba kibitirivu naye mu byoyagala oyagala mbaga naye biri ebinago ebyokuguma biri byo tebiriimu ate oluusi nebyo tubabuulirira mubyerekera awo ate oluusi nti okusoma oluusi ne kuboonoona nti osomye kalica yaffe